Congratulations mwana muwala Maya Musuuza era ng'olunaku lwalera awezezza abantu 10,000 abamugoberera ku mukutu gwa Instagram. Nkwebaza nnyo gwe nagyekuumirako Viki Exclusive ne Wonderboy UG nakusuubiza okubeera nga nkuwa update buli kadde buli ssaawa. Wano bwe wasubscribinga we watuufu era wobeera mupya nkusaba osubscribinge. Ngenda kuba nkuwaako bingi ebikwatagana ku mwana muwala ono Maya Musuuza era nga muzikirize ntandike bwe nti Maya Musuuza yajoininga Instagram mu mwezi gwali gwa September enaku z'omwezi zalinga 10 omwaka gwali gwa 2018. Wetwogerera essaawa zino awezezza aba followers oba abamugoberera 10,000 bweddu era nga ye ng'omuntu agoberera abantu 15 mu abo abantu 15 mulimu abantu 3 sofa benjagala nkumenyeremu amanya. Agoberera taata we Edirisa Musuuza aba Edi Kenzo, n'agoberera mama Rema Namakula, then n'agoberera ne mutowe Amal Musuuza. Aina posts 963 bukyanga gulawo Instagram account ye mu mwaka ogwo 2018. Ngenda kuba nkulaga Maya Musuuza abantu abagezezzaako okubanga bamumakinga obanga bakimukooneramu nga basharinga account ye ng'omuntu okusharinga posts ze bali abantu 69 sofa era nga eno ye list yaabo bengenda okubeera nga nkumenyera. List eno kuliko abantu bonna ngenda kubanga mbamentioninga nga bascrollinga naawo wennyini ng'obalaba nga bo babeereddewo mwana muwala ono Maya Musuuza okusobola okubanga account ye ekulaakulana oba ekula okusobola okutuuka wano weeri. Maya Musuuza ndoza kati mukunnyonnyodde bulungi era nga kati kutandike mbere nga nkuwa abo abagenze maaso n'okubanga bakikola naye nga sinakitandika mukwano. Nkusaba onsubscribingireko ku Viki Exclusive, nkusaba onsubscribingireko ku Wonderboy UG, weegatte ku tiimu eyabawa information, ate information etavoola etavuma ate era information etatiisa. Wano wennyini wozisanga. Kale atutandise. Kuliko Rema Namakula, Spice Diana, Lydia Jasmine, Winnie Nwaji, Ashiba, kuliko Edi Kenzo nga taata, Babi Kyagulanyi abeereddewo nnyo Maya, Amal Musuuza naye muto wa kikoze, Zahara Toto, Ashira Gashumba, Vinka, Wyke Benda, Cindy Sanyu, Desire Zinda, Irene Ntale, Gio Steady, Douglas Lwanga, Nina Rose, Natalia Ozil, John Black, Maureen Nantume, Zari the Boss, B2C, Comedy Store, Dana Nabata abeereddewo omwana ono Fikfa Maker, Mbabazi, Carol Ntongo, Zan Brown, okwosaako Nakazibwe, Fifda Queen, Alex Ahanje, Madrata Nchiko, MC Cats, Jose Chameleon, Palaso Epas, Mathake, Juliana Kanyomozi, Laila Kayondo, Antalia Ozil, then Irene Namubilu, Zuena, Fefe Booz, Spice Diana, Pia Pounds, Kansime, Shiba Horiki, Bruno K, Reddy and Wizo, Galaxy FM, Prima Kada, Helen Rukoma, ne Judith, Eddie Kenzo News, ne Gravito Mutuju, abagenze maaso n'okubeera nga babeererawo omwana ono n'abalala bangi. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Balon and Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati bali antisanizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezisibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujja tubikutuusaako wona wooli. Ne balonna nesanize Kireka bayinza kuma akasika popcorn sikamasanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri. Nkwanjulira program zola munna ku Viki Exclusive ya YouTube channel ngolino muwerezawo Priscilla Subilia Mukwano ngambera ne Viki Genius the songwriter go na yagala okuzulira omuntu okuzulira omwagarawo tell sure of him or her oba omudautinga jangu go in on your YouTube and type VIC Viki Exclusive tumukuzulire feke tugatula ke tugata era ke twawula abala tukuzulira choyagala okumanya share like comment okonene kade akwagala n'engeri ey'okubiri ng'akubuusabuusa.
akati saponha ye bwabambusabusa ate bamusibako anoonye gwakkiririzaamu. Nyabo katusuubire owulira lindako okuliyakitinga okubuulira omwami n'ensonga zo.